Obunkenke bweyongedde mu kalulu ka Kawempe North ng'amagye ne poliisi byeddiza ebifo awalondebwamu nga ne bannamawulire ababadde bakwata ebigenda mu maaso mu kalulu ako abamu bayooleddwa ab'ebyokwerinda nga n'abalala bakubiddwa mizibu. Abantu bangi ababadde bamaze okulonda mu bitundu eby'enjawulo naddala Kazo Angola bakubiddwa era ab'ebyokwerinda babalagidde okwamuka ebifo ebyo bagende ewaka nga bwe balindirira ebinaava mu kubala obululu. Mu bannamawulire abakwatiddwa mulimu Junju Moses owa BBS Serefina, Raymond Tamale owa NTV, Dennis Kabugo, Abubeka Lubo wa Daily Monitor n'abalala era nga bano bateekeddwa mu drone ne batwalibwa so nga ne bannamawulire abalala ababadde basobeddwa batadde ku kakokola tondeka nnyuma okwetegula ebiyinza okuddirira. Mu kiseera kino ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna akwata bifaananyi na ssimu era abamaze okulonda babalagidde okuva mu bifo bagende ewaabwe era nga obunkenke bw'amaanyi nga n'abamu basazeewo okuzira okulonda. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi bw'abuuziddwa ku nsonga eviiriddeko akalulu okutabukatabuka agambye nti buli muntu akkirize ebinaava mu kalulu kubanga obuvunaanyizibwa buli eri kakiiko ka byakulonda. Tusaba tubenga buli muntu akalulu ako kafunyike ko kekake bwa butano bwa 10 bwa 2 bwa 3 bwa 5 byebyo obufunyi kyebatya okujja ko ngobadde mukozi wa bikolobero naye omuntu yenna ne wobanga otambula ekiro n'okuba ngobadde oyina emmotoka oba oyina pikipiki oba oyina torch n'okuba torch mu basirikale bw'oteekako emisinde n'odduka kitegeeza gw'oliko ekizibu. Balazilongaza abakwerinda awo bali mu uniform tusobola okubategeera jangu okuba akaluluko tewali akukwata abantu abasinga batabekwerinda be bano abavudde eggomba benda bawana bebutambala kwabo nabo abasimbi awo bantu beewala bavudde wala si baawano naye bannakawempe baawo batambula bagenda kukuba kaluluka awo. Mu mbeera y'emu Kiwanda Suubi agambye nti ne mu kunoonya akalulu ka Kawempe North temubaddeemu bizibu era nti abantu basanyufu. Tetufunye mu buzibu bwonna tetukubaganyeko n'akatono. Actually clash gyendowooza yali wakati w'abakuuma ddembe n'abamu ku political players naye tubaye tuyisiŋŋanya tuli mu t-shirt z'abakibiina kimu abantu balina okuba nga buli muntu awagira ekintu kyawule kyakola ki kyayagala. Bare ndabye weeks zembadde wano nga 2 zembadde mu Kawempe ndabye nga wabaddewo okukkiriziganya wabaddewo abantu okumanya n'abaganda baffe abanupu nyini bakkiriza ne bagamba yes mututeeseeko akazito naye akazito ke mututeeseeko it's just campaigning. Tugenze mu buli kisaakaate tugenze mu buli kyalo tugenze mu buli kaduuka tugenze buli wantu wonna tutuuseewo. Ebyo nga bikyali awo omusasi waffe Musisi John Munandagwe atuuseko mu bitundu bya Kawempe North abantu gye balondera era kaatuwe embeera nga bweri. Musisi John Munandagwe tunamufuna edda. Ng'Obuganda bwetegekera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Akeetalo k'amaanyi ku ssomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule, Ssaabasajja Kabaka gye yasiima ekizimbe kimubbulwemu nga kino kyabbulwamu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II A-Level Complex. Olwaleero olukiiko luteekateeka amazaalibwa ga Ssemunywa alukulembeddwamu omumyuka wa ssentebe ow'ekitiibwa Kootidda Nakate Kikomeko saako minisita wa kabinenti abagenyi n'emirimu egy'enkizo mu yafeesi ya Katikkiro ow'ekitiibwa Noah Kiyimba n'abakungu abalala okuva mu Bwakabaka basisinkanye abaddukanya essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule okwongera okutereeza enteekateeka. Omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule era nga ye mwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kkanga Omulangira Ronald Mulondo agamba nti omukisa munene Ssaabasajja Kabaka gwe yabawa nga tebayinza kugujaajamya. Abayizi abazadde n'abasomesa fena tuli basanyufu bya nsosso olw'ekkula eryo olw'ekirabo ekyo ekyamaanyi ennyo ekyamazaalibwa ag'enkiza g'emyaka 7. Leero tufunye
essanyu lingi okufuna bakama baffe minisita okuva e Mengo okujja okulaba bwe tutuuse mu nteekateeka ekifo kizimbe kigenda mu maaso n'okuyooyootebwa okujja mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'ekifo kyonna okugenda mu maaso bakiteekebwateekebwa okulabika nga tufuna omukolo ogukyasinza okubeera omulungi ogutandiikiriza okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Kootirida Nakate Kikomeko ategeezezza nti baasazeewo okutuuka ku ssomero lino okuteekateeka buli kimu kitambule bulungi okutuuka ng'ekizimbe ekyo kigguddwawo. Ffe okuweza emyaka 7 ate ng'afunye ebintu ng'ebimu nga bino nga bimubbuddwamu nga biri mu byenjigiriza yettanidde nnyo ebyenjigiriza Ssaabasajja nga bwe mumanyi azimbye amasomero naye ate n'abalala abantu be abaweereza abo nabo ne bazimba amasomero. Kitegeeza abavubuka bagenda kutegekebwa bulungi basobole okuzza Buganda ku ntikko. Ekizimbe kya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri A-Level Complex ekisangibwa ku ssomero St. Peter's SS Bombo Kalule kyakuggulawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna era nga kino kye kimu ku bikujjuko eby'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Ebyo nga bikyali awo, kampuni ya New Vision eguze emijoozi egigenda okuddukibwa emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'emyaka 7 nga bano baguze obujoozi obubalirwamu obukadde 10. Bw'abadde akwasa kampuni ya New Vision emijoozi gyabwe, omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Alhaji Twaha Kawase Kigongo yeebazizza nnyo kampuni eno olw'okuwagiranga enteekateeka z'Obwakabaka n'abasaba obutaddiriza. Oweekitiibwa Kawase ng'asinziira ku Bulange asabye abantu b'abeene mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugula obujoozi buno nabo beetabe mu misinde gy'amazaalibwa. Mulundi guno ate girimu ekyenjawulo. Ssaabasajja Kabaka aweze emyaka 7 beddu, n'olwekyo kirungi nnyo okuba nti oli omu ku byafaayo ebyo. Abantu baffe mmanyi mwagala nnyo okukola ebintu ku ssaawa esembayo. Weewale okuba nti ojja kunoonya akantu kano nga bakajje ku 2,000 ate batadde 3,5. So nga kati obudde bukyali osobola okujja n'otwala akantu ko. Bw'obanga olina abantu abawera 5 miliyoni meka, tujja kutikkula wano e Bulange. Oba oli wa ssomero, oba oli wa muzikiti, oba oli wa church, oba oli wa kibiina ki, gwe jangu. Oweekitiibwa Kawase agambye nti kikwasa ennaku nti omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yagukwasa abavubuka wabula buli ebibala ebikwata ku Mukenenya ebifulumizibwa biraga nti ate Mukenenya yeeyongedde okwegirisa mu bavubuka. Bw'atyo Oweekitiibwa Kawase asabye abavubuka okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya nga bagula obujoozi bw'emisinde okugyetabamu. Abavubuka mbakubira ku mulanga banaye tubeere beegendereza nnyo, ebirungi biri mu maaso, obulamu mwakatambulako katono nnyo naye mukyalina ebbanga ddene. Oyinza okusubwa ebbanga eri eddene nga ozze mu bintu ebyekyejo n'ogenda n'okwata Mukenenya. N'olwekyo mbakuutira kuba nti mwekebeza okumanya we muyimiridde, okwewala okwegattagatta ebitagasa. Mube nti weegatta n'omuntu gw'omaze okuwoowa, gw'omaze okugenda mu kkanisa tebabagatta. Naye bw'obanga owulira nnyo oyagala nnyo okwegatta kubanga bwe kikusiiwa, genda onoonya akapiira oleke kutufaako. Beena akwagala ng'oli mulamu kubanga akyakulinamu essuubi ddene nnyo. Ku lwa Vision Group, Fiona Tamale akulira ebivulu mu kampuni eyo yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okufa ku bantu be naddala mu kulwanyisa endwadde. Ffe ku Vision Group nga tuyita mu mpapula zaayo okuli New Vision ne Bukedde wamu n'emikutu emirala okuli Bukedde TV ne Bukedde Pharma embutikizi, tweyama okukwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri egy'emyaka 7. Twegattidde wamu n'amakampani amalala n'Obwakabaka mu kutegeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka wansi w'omulamu ogugamba nti abaami babeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya tutaase omwana omuwala. Mota Kennedy amyuka akulira ebivulu mu Vision Group alambuludde ku ngeri abantu gye bagenda okufunamu obujoozi buno okwetaba mu misinde egigenda okuddukibwanga 6 omwezi ogwokuna.
olunaku olwaleero oba amacaga leero tuli wano mu bimuli bya Bulange nga tuzze okukima emijoozi gy'emisinde gya Kabaka egy'omwaka 2025 gye tugenda okuba nga tutundira wali ku kitongole kyaffe kyemmanyi obulungi ekya Vision Group oba ku ofiisi za Bukedde. Ate mu ngeri emu oba ey'enjawulo tugenda kubeera n'enteekateeka ey'okutambuza emijoozi gino mu bantu gye muwangaalira, gye mukolera, gye musiiba. Ky'olina okukola walaba ekimotoka kya Bukedde nga kiwandiikiddwako emisinde gya Kabaka gino kiyimirize kikuwa omujoozi ku mitwalo 2 nga Oweekitiibwa bw'atugambye. Weewale nnyo okugula leeti lwansonga bajja kuseera omujoozi. So n'olw'ensonga eyo mbakubiriza mwenna mujje tuddukire omulanga gwa baffe ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga tugula emijoozi gino ate twetabe emisinde gino ennaku z'omwezi nga 6. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Tokkirizibwa kugenda na mwana mu katale nga munnamateeka Jeremiah Keya Mwanje bw'annyonnyola. Kimenya amateeka omuntu yenna akolera mu katale okujja n'omwana mu katale okujjako nga akatale ako kayina ekifo ekikumibwamu abaana, era omuntu yenna nga mukozi wa mu katale ajja n'omwana mu katale akatayina kifo kikumibwamu baana aba amenye etteeka lya KCCA erifuga obutale lya 2006 era bw'awozesebwa n'igumuka mu vvi asibibwa emyezi 4 oba ow'engasi ya mitwalo 4 oba n'asibibwa emyezi 6 olw'okuwa ebibonezo byombi. Bwetuddayo mu kulonda kwa Kawempe North omusasi waffe Musisi John Munandagwe ayongera okutubuulira embeera nga bweri. Amazima go gali nti akalulu ke Kawempe kongedde okutabukira bannamawulire bonna abakalimu era owulira bino nga amawulire tugakolera ku dduka nga n'abamu tulidde cover so n'abalala abadde bambadde obujaketi obulaga ebitongole mbakolera babugyeko dda n'engoye eziraga ebitongole mbakolera bazisudde dda ku ttale. Ab'ebyokwerinda sako n'abakuumaddembe abali mu byambalo n'abali mu ngoye eza bulijjo bano tebataliza bannamawulire era ekibuuzo ekiriwo ekinene lwaki ab'amawulire bagobebwa mu kukuŋŋaanya amawulire ng'ate bo baliwo okumanyisa ggwanga bigenda mu maaso. So nga CBS FM okwongera okutalaaga ebimu ku byero bye wakati nga tetunnagobaganyizibwa waliwo basupervisor ab'enjawulo ababa kandidate abagobeddwa ng'ate bano baliwo nga bakalabalaba n'okulondoola abantu baabwe engeri gye balondamu n'okukuuma obululu. Bano badde bali mu meters 10 bangi ku bo bayooleddwa era bategeezezza nti newankubadde bannaabwe bayooleddwa abalala bakanda kweyiwawo nga bagamba akalulu bateekwa okukakuuma mu buli mbeera. Ki ekimukwasiza nga mazima ga Katonda bakikola ki tebakiina bakomekereza nga nange kennyini nga akulidde okukuuma akalulu ka wano nga bandabula nti nina okuvaawo bwe siiveewo wajja kubaawo ekikola ki ekitutuukako naye mu mbeera yonna kubambuuziza nti olina abaana ne mugamba nti mbalina nangamba bw'oba oyagala emirembe tosaana kukola ki kuyimirira wano naye mu mbeera eyo eriwo yonna ffe tugigumidde mu buli kantu konna tumanyi nti buli kimu twetaaga buwanguzi. Haji Kayondo Ndawula Ali Bashiru meya wa Kajansi Town Council naye ategeezezza nti ku Equatorio owali ekifo ekironderwamu mu kitundu ekya Kikaaya nawe embeera si nnungi ddala ku Ddungu zooni wabula bafuba ekisoboka nga ye omu ku basupervisor okukumaakuma bannaabwe okubeera nga bakyali bagumu naye nga bangi ku bo bayooleddwa. Ku lwa 88 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu Nnandagwe Musisi John. Municipali y'e Nansana esomye embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 nga ya buwumbi obusoba mu 100 n'omulanga eri bakansala okukomya okwerumaaluma n'okukotogera ng'enkulaakulana. Bw'abadde asoma embalirira eno Semuko Ivan Kigwe nga yavunaanyizibwa ku byensimbi ku lukiiko olufuzi alaze nti ensimbi ezisinga za kugenda ku nguudo ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Kigwe agambye nti embalirira eno yeeyongeddeko okusinga ku y'omwaka oguwedde yaliyo ey'obuwumbi 40 olw'ebyetaago abantu bye baagala. Meeya wa Nansana Municipality Regina Bakitte asinzidde wano ne yeebaza abantu abasasudde n'okuwa omusolo naye n'akukulumira bakansala abalwana era ne beerwanyalwanya. Agambye nti bano baziŋŋamizza enkulaakulana n'abasaba okukikomya batunuulire ebyo ebiyamba abantu. Kubiriza
aba councillors ene budget ya formal tezembye kweri tujja gino n'amazo tulonda tugende kabenga abantu baffe tubakoya kye bali batusuubiramu ate tubabuulire tubakubirize nze nebaza nnyo omusolo kuba sente ezisinga zitukuzeemu ambulance gwali musolo mutwakula wotapawuza gwali musolo property tax naba nesente nazo zituyambe nnyo okugenda mu maaso era ettaka lyetugenda okugula for development kwa twagala kugula ttaka tugenda kusobola okuzimba ekitebe n'okuteekako emiti n'ebirala era nayo tugenda kuba sente property tax abantu baffe mubeebaze za gavumenti mwebale ku collectinga musolo naye kituyambe nnyo automation tubadde sente olaffe tulyazikwata mu ngalo era abantu abasasula omusolo tubakwiza genda ku pewe oba osasula by mobile naye sente tozezikwasa obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. David Sempagala annyonnyola nti omuntu ekiwanga bwe kirwala kimuviirako okulumizibwa omutwe. Dr. Sempagala tunamufuna edda. Omuwendo gw'abantu abalina okwanja ebyobugagga byabwe eri kaliisoliiso wa gavumenti gwerayirikiriza sipiika wa paalamenti Anita Among ne kaliisoliiso Betty Olive Namisango Kamya era ono alabudde ababaka baweeyo ebibakwatako. Omusasi waffe Joseph Seruwoza yalina ebisingawo. Okusinziira ku tteeka Leadership Code Act lirungamya abakulembeze abalonde abakozi ba gavumenti obukulembeze obw'oku ntikko mu bibiina by'obufuzi sako n'abalala bakwasibwako ensonga okwanja ebyobugagga byabwe eri yafisi ya kaliisoliiso wa gavumenti buli luvannyuma lwa myaka 2 era kino kirina okukolebwa butasukka nnaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu. Etteeka lino ne kaliisoliiso wa gavumenti limukwata nga kugasse ne sipiika era olunaku olwaleero kaliisoliiso wa gavumenti Olive Betty Namisango Kamya wamu n'abamyuka bwe banjudde ebyobugagga byabwe eri sipiika wa paalamenti ate ne sipiika wa paalamenti Anita Among n'akozesa omukisa gwe gumu okwanja ebyobugagga bye eri kaliisoliiso wa gavumenti. Sipiika wa paalamenti Anita Among asinzidde wano n'akubiriza ababaka ba paalamenti okukozesa omukisa guno okwanja ebyobugagga eri yafisi ya kaliisoliiso wa gavumenti baleme kukosebwa gye bujja. The politicians, and that shows there is nothing that we need to hide. First Clerk, I want to thank you so much for setting a desk that is helping members of parliament to make declarations. When the system clogs, you'll be gotten out of the system and you know the repercussions that come with it. Tugenza okutuuka olunaku olwaleero ng'abantu abalina okwanja ebyobugagga eri yafisi ya kaliisoliiso wa gavumenti bali ebitundu 37 ku buli 100 era kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya yeesera asinze diteeka ku babaka ba paalamenti n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga okukozesa akadde akasigaddeyo okwanja ebyobugagga eri yafisi ye baleme kukosebwa mu biseera by'akalulu ka 2026 akabindabinda. Bw'obanga munnabyabufuzi mulimu n'okufiirwa ofiisi nga electoral commission tugiragira ng'erangirira nti yo takyali member wa parliament bw'erimala okulangirira olukalala lw'abantu abawandiisiddwa tugenda kugiwa olukalala lw'abantu abatatuukiriza era egenda kubasuula kubajja mu lukalala. Ku Lwakinana 8 Katonyeze 8 CBS obujjajja Joseph Seruwoza nsinzidde ku parliament. Mu katundu kaffe akabulamu bwe bugagga omusawo Dr. David Sempagala annyonnyola nti ekiwanga bwe kirwala kiviirako omuntu okulumizibwa omutwe. ate omunaana ogwo omulamba buli kimu kirina we kifuga kubanga ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma muto gwamu ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma muto gwa wano nankoto so nze bw'oŋŋamba nti omutwe gwenzi tamanya kiwanga namba gundi yabunaanyi so ne kiba nti omulimu gw'ekiwanga ekiramu ddoboozi ggoogo ng'eryange ekiwanga ekyange tekirina ddala omulimu omulala ogw'ekiwanga kuwewula mutwe kubanga ekiwanga bwe kiba kirwadde bulungi omutwe gukuzitowa ne kiba nti omutwe omuwewufu kitegeeza ekiwanga kiramu omulimu ogwokusatu kusengejja mpewo gye tussa kubanga olw'okuba empewo esookera mu nnyindo etuukira mu kiwanga nga tennagenda